Ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era n'enkwaniriza bya kitalo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero. Kaŋŋambe mu ssuula yaffe efundikira ekitabo kyaffe kino abantu balamukoyi. Leero bw'etaaba entaanya etta amenvu nsuubira ng'ekitabo kyaffe kino tugenda kukifundikira ate tugende mu kitabo ekirala. Ogwo ogw'okubaweereza entakera Nagweyama. Ogwo gwo Nagweyama mpozi luli balumbe. Kino ekitabo olumala okukifundikira ngenda kubaleetera ekitabo ekirala. Ekitabo kye ngenda okubaleetera amazima amatuufu. Nsaba n'owoba owulira nga okuwuliza ebitabo badde oyagala kukuvaako, kino kyo kiwulirize. Waakiri ku kyo kw'oba okoma. Kyogedde bwe ntyo naye nga si kyentegeeza. Nsaba buli kitabo ekiba kizze wano munnange okiwulirize. Buli kimu kirina ebyokuyiga byakyo, buli kimu kirina okunyuma kwakyo. So temukoowa bannange, temukoowa. Nze abaweereza sijja kukoowa. Nnyinza kuyimiriramuko eddakiika naye ng'okutambula nteekeddwa. Omulundi oguwedde twabadde tufundikira essuula ntunula ekiwekete. Ebyabadde mu byo mubijjukira, ndowooza ne bwe sibibazzeemu nnyo mubijjukira. Kati mbasaba munzikirize butereevu mbatwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula kaŋŋambe mu kitundu kyaffe ekifundikira ekitabo kyaffe, ekitundu ekirimu essuula Omukisa Mpewo. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi. Nnaku musana tegwokyomu, kirungi zikusooke mu maaso olatte ng'omulwadde omubatize. Kimanye nti ensi si muniino, abantu balamu baawulemu nnyo, abakwagalako ebibyo n'abessimba. Kino nkirabye mu lugendo lw'obulamu bwange bwonna na wano jjo ly'abalamu be nalyanga nabo okunjabulira mu kizikiza nga nsala bijanjire agudde mu nva za nsanyuse, ng'entabo eva ku munnange bwe twali tulinnya mu kimu okunnimirira n'engobwa ku mulimu. Abantu bazibu, navumbula luvannyuma nti yandika empiiga n'obukyayi. Ekiseera kyewerekera nga ntudde ku ssesirinza ntabuti maaso neekuba ennyonyi oweewange nga yagisuula mu nsawo. Abantu bazibu, bw'oyavuwala tebaakwagala era tobalibwa mu bategeera. Nga kino nkirabira mu nkiiko z'embaga ezaatuulanga nga bamala gampita kutuusa mukolo mbakwatizeeko mu gino nagiri, anti mwatta obwavu ngo kabede. Obusanke n'amayiba ebyajjanga ewange mu luggya okwekwatira ku byendya ng'emigaati ne kasooli ng'eri ewange buliyita bbali. Omukisa kye gubeeredde empewo ekunta anti ne bw'oggalawo eyingira. Munnange ammalako ennaku aba agenze ku mulimu gwe anti baba banyumyanyumyamu ne bakazi banne mu ssaawa y'amanywa g'akakyayi. Omu kyava agamba, obutasoma kibi. Mu nsi muno omuntu asaana asome nnyo. Mu kyasa kino ataasomye anaaba muzibe w'amaaso, era omuzadde bw'ataaweerere mwana we abanga azadde n'amunyugunya mu kayu oba gw'azaalukuse. Omugaso n'emikisa gye giba mu lusuubo. Baasaakaanya mu bungi kooweeka temulaba. Oweewange kyekyamuzzaayo azitoye ebbaluwa ze ez'obuyigirize nga abikenze. Munnange kati tumulindiridde kutikkirwa y'omu ku baabiyita, wabula ekibi tetumanyi ng'ensimbi z'amatabbulu g'omukolo gwe zinaava luddawa, kuba lusebo lwange terukyakola. Mukwano gw'enfiira bulago yamwekiikamu n'amugobesa ku mulimo ng'agweyagaliza. Kati mwami wange ali ku katebe akabowe kamugobera. Mbu yali akutte olupapula lw'amawulire asoma ku muko ogw'emirimu, amaaso gaatuukira ku kirango nga baagala abantu ab'obuyigirize bwange obwakakensa mu kitongole ky'ebyenjigiriza, ng'era omukulembeze w'eggwanga y'abaagala okuzaama era nga nsalesale
wa kunnagawonye eri abo bonna abanaasobola. Mu mannyuka kwe kujja nalwo bulembwe. Olwansanga awaka nga sinnagenda kugeesiwa mu ngeri y'okuzannyazannya ng'enkola yaffe bwe yali mu biseera byaffe eby'eddembe, kyava alunkubakuba ku matama emirundi nga giigyo ng'eno bw'abalaata nti, muli wano waka mukolawo ki? Muli mu kutta misota ku kyalo. Kale emisomo gy'abamenyera ki? Ffe twagala mmere, kimanye nti muli kiti kya muwogo. Naye va mu kutuula munnange, emirimu giri muno mwami Kamala Kabasoga. Nga mukazi wattu ankwasa mawulire. Olwamala okugasoma, ekkalaamu n'etoloba. Ekikulu ennyo kye baali baagala ennyo kyali kya bumanyirivu mu kusomesa. Nalimmo mu ekyo. Nasula gunsala bukya ddi nzitwaleyo. Okukya n'epekekya ntere ennyegere nga bukyali. Kakyayoola akaggwa ennyalwe kwe nnawemera musanyusa mmeeza ataali mwaseemu olwo nga ntalika. Kya mukisa mulungi nze nasookawo n'abakulu bansangawo. Olwaziba kwanga nga nkyusa kabina nayitira ku mulimu gwa mukyala nga bwe twali tuteesezza nga nva awaka. Natuukayo mu malya ga byamisana. Nasanyukirwa bya nsusso era kwe kumpa omuvubuka ow'omubiri ogw'emyala gwe gyesiba yenna nga ye mugoba w'emmotoka y'oku mulimu gwabwe antwale ku mwekusifu kafulu n'antalemwa atanyigirwa mu nnoga mu kugoba emikisa n'emirimu ku oyo gwe gyagootaanako. Twatuukayo mu ggandaalo. Nakyala twamusanga bbinkana na Nasiisi w'abalwadde be. Ono okwawukanako ku basawo abalala nga buli mulwadde atuuka alina okukwata ennamba gy'anaayingirirako mu kiggwa nga yakalulu. Nze nateeba ya 7. Oluwalo lwange bwe lwatuuka kwe kuyingira. Bwe yamala okunsoma natuuzibwa ku ddiba ly'enkima. Oluvannyuma lw'okutangaaza n'okumanya ekingembyakembya n'enkogga ng'oluyulu, yannungira eddagala ly'emmindi kayizzi ndifuuweetere mu mugwabi gw'emmindi ya ddungu. Mu bunyonyi, mu ggwango, enjuba weegoloobera, matumbi budde ne mu matutuma ag'okubiri nga lya biteeko 9 nga ngifuuwa ntudde nannamuse. Naamirize nkima ekima ebyewala, nkimira emikisa era mbakira omulimu guno. Sirina kye ndya, toleka jjajja ddungu. Kayizzi namuzinda azinda emirimu. Ddungu kwata ebide. Entuula zo n'effumu ogunjiggire, naye nfe obwolo. Nsaba mbufune. Nungiwe ng'enkuti. Bonna abo mbasukkulumeko. Jjajja w'abaana kiwanuka awanika ebizibu n'awanula emikisa. Mpanulira emikisa nga bw'owanula enkuba n'eggulu. Wanula ebizinzikiro byonna ebimbaddeko. Omunaku waabwe nfune kye ndya. Mukulu Lubowa, kwata embowa ogumboyere nfune ku mukemba. Naakuweera ne nnamaaso nkulundire. Emyenda omwenda giggweko ng'emikisa ginkulukutirako ng'amazzi ga zirimiti bba w'emigga mu Nalubaale. Eddala nga lyakwesaabira mu biziga emirundi 3 olunaku. Yampa n'emmwanyi 4 nsuule 2 emabega n'endala 2 mu maaso nga ngenda okugezesebwa njogere nti, abakulu akattamukago kaako mugunzitire. Ery'omuswaki ndisenya n'atera okutuuka we nsaba omulimu nga bwe nsabirako ebingi byonna bye njagala. Ebyandagirwa nabikozesa katinko, katijjo, kabampaane. Ennaku bwe zaggwako endagaanye twayitibwa. Kitange yafa talaamye, omulimo guba mubi ng'okyagulina. Twali bwesedde. Okutusunsulamu kugenda okuggwa nga tusigadde mu nsiika abantu 5 era nga batusuubizza okutuyita bongere okutukuŋŋunta bannamukisa basigale. Nadda mukanga mmumonyadde, nzijjagadde, nkotesa omutwe, gundi ngangidde nkooye, ng'ekirine mu lubuto kissa kinegula. Muntu wo natuukira na ku nkota ya ndiizi abuulukuse
obulungi omulenzi n'enjaganya kata yonna ngikube bunguli okugimalawo n'ekagigula nagenda okumujjukira nga ngituusizza ku kyensubi. Okudda awaka yantuukiza ku nsonga nabimuyitiramu nga bwe gubadde. Ko ye ekibindi kya Nnaalongo munnange kifuuweete tookiweeza wadde kitamiiza ne kikuboyaanya kinyiikirire va mu kudalya n'okuzannya anti bagamba asiika obulamu n'olwatakulekera ozimanyi. Nagikommontera Dimansi nnamba nkugambye omukyala bye yaŋŋamba nga sinnaginywako byonna yabinkola. Yantamiiza bwenge n'entagaza n'okuntanasa ennaku 3 ezaasooka nabigumira bukere. Abange emmindi yampanulira emikisa gy'otalabanga ebintu ne biraka okuzaama anti nali mu kinywero nga twemiisa muwala w'ab'eŋŋonge Nakiganda Kagutunda nga bw'aduudumya leediyo mu ssaawa y'amawulire g'12 Kagasoma bwe nawulirako ennukuta ezisembayo bwe yakatyemula nti Oweekitiibwa ennyo omukulembeze w'eggwanga lino ng'asinziira mu kawakatiro akamuweebwa mu ssemateeka akyusizakyusiza mu baminisita be era bangi n'abakuba ettale n'ayingizaawo abapya. Mu bano bannamukisa mwalondedde Simoni Najjalwambi akulira minisitule y'ebyenjigiriza. Kino kitandikiddewo mbagirawo mwenna abalondeddwa muyogeeyoge. Agaddiira tegaawulirwa olw'okusaakaanya okwabuutikira olusiisira mwe twali. Saasooka na kubikkiriza nga ndaba ng'ebyambu nga yandiba omulala ennyo amannya nga ge gafaananye. Omwenge gwannemera ne mu mpaawo okugumalamu ng'abantu baleeta za mbwa okugampa n'okunjozaayoza olw'okugwa mu gufo n'abandi okunjogerera nga bwe nnina ogw'ebulamba era nga bwe nasalwako ensiriba n'ebirala njolo. Ko Kagutunda musajja ggwe kantereezeemukko nti mulenzi ggwe oliko bajjajjaabo b'oyita nabo obulembwe buli wamu tebakulekerera. Bakuwerekera buli wantu togambika nako gwe gw'olina ne bw'oggalawo era guwagaanya ne guyingira. Mwana wattu kye walya kikulu guno wayonka muyonke bwe kitaba kityo wava ewammwe ng'osiibudde. Kindabikira buli mugga gwe wayitangako wagendanga ogusuulamu emmwanyi 2 kati abadde enkwejje zinkuunya yennyini kati atugaggawaddeko. Tulina minisita ow'ekitiibwa mma abaasoma ebitabo byabwe tebibaliiririra era tebirimba. Nze mukulu taata ekyobwa boyi mmotoka nkyekutte tonneerabira bwe zizaatulaba. Ebyaddirira munnange saabirinda ng'olwo bannanjwenge banjajjatta bansikaasikanya bampalabanya bankongozze nga Ssaabalongo ow'Embogo yekka yabulako. Bwe baakola ze sikyajjukira bwe zaali zigamba. Omukyala tebaamulinda na kubakkiriza kuyingira, ennyumba baagyevumbika baagyesogga ng'eno bwe bampaana n'okunjagaliza woofiisi empya. Obutabeerabira mu buli kimu n'okunkulisa okukavaako. Omuntu omu gwe sikyajjukira bulungi anti obujja dda namuwulira agamba abanga omukisa mpewo era tokiiyanga ŋŋonga ento bw'ekula ogyambalako lukoba. Kati gundi ali kutunulako atya gwe mayinja we kati ali wansi we. Ensi eno ddala binyeebwa bibimba ne bikka era mufunza ekunyigira muli nga jjiribwa. Ab'ekyalo katono kumpi bonna baggweeyo ng'enkola yaabwe okujja okunjozaayoza nga bwe ngudde mu bintu omwana waabwe. Katonda mukulu era mwenkanya obutabikkula mitima gy'abalya mmere. Singa kyali kisoboka ku olwo yandikikoze ndabe ku gy'abalabe bange abaali ab'olulango abatanjagaliza kuba bulungi oba kyabayisa kitya nga bakiwulidde. Kuba amawulire g'okulondebwa kange geefuga gaakyaka olunaku lwonna
n'olwaddirira nga buli w'otuuka bye bibali ku mimwa nga bibookya nnyini. Eri yali ntujjo, anti baasula basindogomya mbuutu ekiro kyonna okunsanyukirako. Muli nagamba abantu balamu bazibu, bakwegendereza kati laba abadde yeenyinyimbibwa. Banjagalidde mu kyengeera gy'obeera ndi mu kwenda w'essingo. Mu matulutulu naweerezebwa mmotoka kirimegga ey'ekika kya Pajero n'abakuumi 6 n'omukuuku gw'ebbaluwa ng'eva ew'omukulembeze w'eggwanga eyali empita ku kabaga k'okulayizibwa mu maka ge Nakasero. Nayambala kikungu n'omukyala muze Gayaaza nga naye talutumidde mwana. Banvuga ndi mu nkuyanja y'ebirowoozo nga ndowooza ku ngeri gye natandikamu emirimu gyange mu woofiisi empya mu ggwanga. Nalowooza abankiiya bonna abaafuba ennyo okunjolonga erinnya lyange awataali nsonga nnambulukufu. Ate olwo ne ndowooza ku mukuuma eyanjagalira mu bwavu n'atakyuka nga ssaawa era n'atakoma ku kyo wabula n'antemera n'empangi ey'okuvuunuka obwavu namutta. Olwo amaziga ne gannyunguka. Bwe nalowooza entuumo y'ebizibu by'empiseemu ne njulira bakadde bange ababuze nti bandiridde ku bya ssava ne banywa ku bulamu bw'okuzaala kujaagaana. Twatuuka mu bitiibwa ng'omukolo guwedde, twagabulwa akabaga makuunaale ng'eno bwe twemiisa. Nnyini buyinza nga bw'atukubiriza okuba abakozi ennyo, abateerabira, abakkakkamu, abatetenkanya. Erwo eggwanga litambule, liyitimuke, likulaakulane n'ebirala nkumu. Kiba kya bulyazaamaanya mukuuma bw'atabasuulayo kagambo nga bwe yawulira ku lunaku olwo lwennyini. Kammulekera akaaganya abasuulizeeyo ku kamozo kaabyo era wuuno. Omukisa mpewo ne weggalawo eyingira. Mazima era nsulo. Baze ebbanga ery'emyaka 6 lye yamala nga takola. Teryantekemula wadde okunzitoowerera. Anti nze nali nkola nga nsobola okuyimirizaawo amaka gaffe. Wenfunira akadde nga nfukamira ku 2 nga nsaba kimu kyakubbulukuka lukokoke lwa bwavu. Abaabiraba batuufu nti sosolya bw'atafa alwedda n'atuuka ku lyengedde. Mazima abantu balamu baakala amaaso kubanga kati mbalaba bakitiza nnyini bwe bakuba ssemukiti ng'eno bwe beejaga bamuyaayaanira mbu bamuyita na lya taata mukulu ate era abayite badde bawujja omunyama nga bamusuubira okubasuula omukono abajje mu bizibu byabwe enfaafa. Kirungi Mukama ensimbi azikuweeko zikuggweeko ate abantu balamu osobola okubaawulamu kuba kwagalako ebibyo n'abo ab'essimba. Kuba bangi banfuukira nga Setaani nga bankema, omwagalwa wange mmunobeko, mulekere obwana, buli kaseera nga bansendasenda n'omusimbi n'obulabulabo ow'ejjingirizi nga beerabidde nti nalayira mu nkuyanja y'abantu ne mu maaso g'abakadde bange okukuumagana mu ssanyu ne mu nnaku, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulamu ne mu bulwadde. Abasajja beenyumyako ebirungi ndulundu nga nze ndi mugumu nga ttingati ng'esenda mu asanjala w'ekkubo ne mu matu ne nzibikira mu ppamba ne ntuukana kiggala. Mazima ennaku bwe kuyinga ofuna omwoyo ogubuusabuusa Katonda era bw'otaba mukkakkamu, omugumiikiriza, omugagga mu mutima weesanga oyuuguumiziddwa n'ogwa mu bikemo oluusi n'ofaafaaganira eyo mu kuzimu. Neebaza Katonda ono yennyini nsi atasingika olw'obulungi bwe okututuusa ku ntikko y'olugendo lwe nga tumwenya tuti. Kale tetuyinza kwerabira gye tuvudde ne gye tulaga. Ate ne nzijukira olugamba nti va ku bigambo Muzungu n'alya musu, kinaani yali akisuubira.
ng'ate tewali yali akisuubira. Nkyakyebuuza oba ssaala zange oba gwali mukisa oba mizimu, naye ndowooza kyali kibindi kya muzaala babiri kye kyatuwendulira ne kitugonnomolako emikisa gy'abalongo. Ensi eno si nnyangu era teyigika nga tubonyeebonyeeko. Abaatwogereranga nga bwe twaggwaamu ne tukoma, olwo bwe baawuliza nga munnaabwe yagwa mu bintu ne bakuba enkyukira ne bakulugguka buto, nnyini beekuluumulula nga balaba gutojjezza. Badda bujuunwe mu gazibu gaabwe. Jjukira nti bwe zaatuggwaako baatwesamba, ng'olwo tetukyabalaba nako, nga tulinga bakookolo era abagenge. Balaba kati agaali amagu gufuuse muzima, olwo entawuuzi zigwetayirirako zivaabire ku mboosa. Abantu tebalina nsonyi, batwagalako lupiiya na byandya. Ku luno era baakomawo balaba nga tufuuse bamwola nfuuzi. Mazima ebirabwa tebiggwa mu nsi muno. Abantu mu nnaku enkulu ez'ebyosa, ku olwo ffe twali emitwe emikulu mu mpapula z'amawulire. Olwasinga okugaggyayo obulungi lwe lwamulengera olwakuba ekifaananyi ky'omukolo gwonna bukolokolo nga bwe gwali. Ku ddyo ne gulaga Ssaabafuuzi Najjalwambi Simooni Minisita w'ebyenjigiriza ng'alayizibwa, ate wansinsi w'ekifaananyi kya Jane ng'awandiikiddwawo obugambo obugamba nti amawulire g'essanyu gano minisita gaamusanze na mu kinywero mazima. Omukisa mpewo, ddala Lugaba mulungamu teyeerabira munaku. Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe era essula yaffe Omukisa Mpewo ekomese oba efundikidde ekitabo kyaffe kino Abantu Balamukoyi. Nkakasa nga sibuusabuusa nti buli omu gy'osinzidde okuwuliriza ekitabo kino kikuwoomedde nga bwe kiwoomedde abalala. Nkakasa nga kikuwoomedde. Mu buufu obwo nsaba ogende mu comment section owandiikeyo ku ebyo gwe by'oyize ebitonotono mu kitabo kino. Weewaasinga okukwatako, mboozi kye yasinga okunyumira, kye kyasinga okutiisa n'ebirala nga woonaaba osazeewo. Ekitabo tukifundikire kumu. Atakuumira mpeera kamusaba abankuumire, wabula mbategeeza nti mu kaseera katono ddala ngenda kuba nkomyewo n'ekitabo ekijja ky'otateekeddwa kusubwa. Ogwo ogw'okubaweereza nagweyama. Mu kaseera mpawe kazira ngenda kuba nkomyewo nakyo tutambule kumu nakyo. Mubeere bulungi, mweraba.